Ensonga sirina gwengoba ate suubira tuwayangoba. Ndi comfortable n'ekindi. Oli mu comfort tekikuleeterako okubanga olinawo weesibira awamu n'obaako level gye weekuumirako. Kisoboka nti nze natuuka. Si kutuuka. Kisoboka kwakiraba si bwe kibakunze. Lwansonga buli w'obeera teri w'otuuka nga otuuse omazeeyo. Ne Kenza akyalina byakyakolerera. X akoze. Watukubye X yo nagiwulidde. Anti ba X bangi, buli omu alina X. Kizibu obeera mu bulamu buno bw'ekivubuka ng'okuze nga tolina X. Ba X babeerayo. Kyokka ate abantu abasinga baba ne ba X baba tebabaagaliza bulungi. Abasinga si bonna naye abasinga. Era busanga bakwatagana baba tebeekyawa bulungi. Baba kyalimu effumu. Oba nga balina ekibagatta ng'omwana naddala. Naye abasinga batayagala X kuba bulungi, ayagala amulabe nga ye succeedinga. So idea kwe nagijja nti abaaye banywanyi n'otwebaza n'okusabira. Mwebale kunsabira n'okunteramu essaala. Ate bane bakyalibwa nga bakusabira. So kati naye abawagizi bange bano abagamba 14 otukubira okuba bulungi, 14 freestyle zo, 14 kino. Nengamba akankole ku music owange. Ntandika n'akayimba awo gwana amanya ekasooka ojasa okuggulawo okuddamu ku kirekinga. Manyi industry buli time eyitawo ekyuka. Olina okumanya soda akyaliyo akyakikwasaganya. Oba ngenda tomera soda anzibe bubbi nga ebintu takyabikwasaganya. So after all neneta X akoze. Naye nankolera bulungi nnyo. Yakoze bulungi nnyo. Ali bannabyalo natuuse ye buyukwe waffe nga babuuka X akoze n'abatamanyi kitegeeze. Nga bali ku X eri ey'omu kibiina. Find X. Bonye bagamba twanonyazi X ezo bannange. Oba baafanga ki n'ensi abasomesa abo? Abasomesa kye balinga batusomesa. Bali batusomesa ku mukwano. Bali batusomesa ku kwagala naddala abakazi abawala. Olaba equation eyo Katemba ali awo n'okutakula omutwe. Yeri ayita gye tulimu wano ng'odatinze omuwala nga datinga ne 14 adatinga pana ne dirudate ne dezibazina. Kati okufindinga X omutuufu olina kusiitaana. Equation eba y'amaanyi awo kuba aba abagattagatta. Nasoma n'ogwana ogulokole bagwa equation nnene nnyo ne bateekako X ne bagamba fine ne kugamba Jesus is the solution. Oyo gomita bubblegum music. Katugambe kati style eriko. Ojikirize nti bubblegum nti nga bw'olaba ganze enyimba bubblegum. No style ya music. Kuba ate tugambe tutya. Kati mi industry yafe mba mugireka wammwe kati olwedde lunaabalipo. Wembanga bubblegum music naye yabaye soda. Industry ogiraba bweba keeki nene buli omu asobola okujja n'alyako n'esigalawo. Naffe guno omugigi tugenda kubeerawo tufe tuggweyo keeki eyo tetugenda gimalawo. So siraba lwaki abantu bakitwala nnyo nti olwokuba abantu balina bwe bali mu kusuna weewamu ne balowooza keeki yonna eyonoonese. Olina eddembe okukwata awala ogenda ewalala gwe n'oli awo. Export TV to the world. Tubalamusiza nnyo baganda baffe abalungi Export TV on any platform. Subscribing, commenting, sharing, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube wonna wetuli. Aba El Shaddai Money Service International batambuza akasente beeyune. Batambuze sente zo bulungi nnyo. Tokkiriza kuwa muvubuka sente Uganda agenda kubba. Tambuza na El Shaddai. Ayagala oggula ettaka weekwata aba Infotrust Property Consultants. Bano basangibwa mu kibuga Kampala. Entinda wo basanga beekwateko ba inboxing bakuze ettaka ate batunda. Balina balooya abawuza ku mataka, balina enkola y'aba boss lady bakusavingira akasente ko kasakawezayo omwezi nga bakuteramu amagoba. Nabo ba inboxing ensonga etambule bulungi. Amanyi omwana soda ndine abe ku kamera. Omukulu soda. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toswadde nga tugenda mu kisiibo. Toswadde kimbuuza. Naye kozeko kyensobola. Omuganda agamba ebidiba obize wajini byono gambe kikinyinze. Sanza nandigambye mukama mulungi. Alhamdulillah bandigambye bweza. Fatino ina dini. Ndine dini. Oli wa dini? Ndi mu Protestant. Oli muwakanyi. Kale I'm a Christian. Okaderezeza. Nofuna budde bugenda yoko. Amazima sitera. Olina budde bwaba X.
kukuba ba X ne buli muntu afuna akadeke n'asaba kuba okugendayo si kitegeeza okubeera ja omukkiriza eddiini bikolwa naye ate waliwo akawayiro ke bateekamu temulekangayo kuŋŋaana to fellowship kituufu n'ennaku zino babyonoonamu ebyokuŋŋaana kati nga bajajinga nnyo eyo makyaki oluusi be babasuubiramu ensonga ki abantu tebakyakuŋŋaana abamu oba ensawo teziwera kimu kya 10 kiweebwayo awo mutyawo nnyo si kyekyo naye kati ogendeyo ne bagamba akaviiri omwana ono akaviiri bavubuka munywanyi we yagamba mbu yesu gwe tusinze ezize zaali mpanvumu mondaba nga nsibye ezange tonsongamu omukunja naye by the way neza yesu zaali ki zaali zikoma eno yasi bantu lugezigezi eddiini yaba mutima nabikolwa byo kyenazuula mu Africa eddiini tugitwala engeri enneeyisa yaffe empisa yaffe mufe abafirika tetukuza nviiri tetusiba nemubitwala ku ddiini kyokka mutuuka okkuba ensaasi ne mutugaana eddiini erina ba culture eddiini culture just eddiini kati ya Christianity si culture yaffe y'abazungu eddiini ey'ekisiraamu si culture yaffe y'abawalabu twalina culture yaffe just lwakuba kati eyo baagikuba ekikono katonda gyali 14 katonda kati obuzibu obuliwo waliwo entalo ffe zetuyingiramu banansonyiwa batulaba naye tuli kumpalaniraako waffe tetumanyi kyaliwo wakati waabwe bameka bakyali babiri abantu ababiri ani naani katonda ne sitaani abantu abo ababiri abo baleka balina enkolagana yaffe gye tutamanya ne balina kye batuyingizamu bano abalala bajjawo tuli mukkubirako katonda tukuba sitaani bwaba banga omusajja eyo buli gwempulira akuba ye bamukkubya akasa buli wamu naye munange teri amuwolereza teyewozaako tekayanako talina kyayogera netusigala tumukuba yandiba nga ye mutuufu nno mu nsonga ezimu nga mujja beeraawo walaye nga mujja beeraawo omaye oluusi otuuka okyo waliwo yaŋŋambako si bwe ŋŋambi ne waliwo yaŋŋambako nti ensi bye batugamba bwe tulina ogitambuza si bwe tulina ogitambuza tulina gitambuliza anti for example nti okugaggawala olina okukumpanya mateeka buli mugaga mukumpanya nti ensi bwetyo bwerina okubeera reality waayo nti soda singa bagamba twagala 14 oyo tulinayo akakadde kamu gwe mu reality w'ensi olina kuŋŋamba olina kumutandikira mwaga ataano naye nga akadde mmanyi gye kali baakakuwadde dda yes paka nze lwenzikiriza 7 n'oli akasatu nyemba nga mpiseyo nkozeseza mutwe kati yeyo ensi naye mu ddiini obuba bukumpanya bubbi bugaanibwa okitegedde nkuweereza ssente obeeko ekintu kyongulira fayini n'ondeetera ekintu ekyo ne nawe n'okwesa omutwe gwe okulaba nti obukujjukujju ensi bwetyo berina okukola ki otambula naye byonna byonna eddiini ebigaana so oluusi waliwo sijaga nsitaani mulungi naye waliwo ebintu ebimu bye tukuba ate bye reality amazima bannaye tulangaze tutandikiddeyo ne 14 omaye tulina bye twogedde nga tuli ofu kamera nenjagala tukogeremuko kanyumidde nnyo omukulu ono ng'akoogera 14 endongo bijjani tudde ku business tudde ku business bwe balinnya abatulaba amanya 14 ke Bwongo ye top rapper writer rapper mentor ba rapper temukyasoboka lwaki waliwo yavaayo ne yeeyimba mu Mr. Gwanga mujje agamba tolina kyotugamba ate nga naye rapper gravity abayisaawo bibye ne Chameleone akimanyira akitegeera nti abayisaawo bibye naye nga music ayitakasobola of course naawe okimanyi nti Chameleone tosobola erijjako musical ne mutaali nti tamusobola ne music already aliwo era tamusobola naye okubayingiramu olina bayingiramu bwotyo violence kuba bwe batyo bakizimba nabo gwe nga tobikola nsonga sirina gwengoba ate suubira tiwalirangoba ndi comfortable n'ekindi oli mu comfort tekikuleeterako okubanga olinawo weesibira awamu n'obaako level gye weekuumirako ogamba nti nze natuuka si kutuuka kisoboka kwakiraba si bwe kibakunze lwansonga buli woobeera teri wootuuka nga otuuse omazeeyo ne Kenza akyalina byakyakolerera ng'ate bannayuganda bagamba waliwo kye bayita limit
makwaba kibaita maximum kyawa atuuse ne mwakola ngaye mwatigisazayo wano mu lockdown wabaawo ensonga banagenda ku billboard ne tugamba katulinde ekiddako naye bwe bagamba nti the sky is the limit si kituufu kikiri osobola okugenda n'ogenda kwega success y'omuntu teriiko kati kiringa kale Kyagulanyi Center principle oyinza okugamba nti obulamu bwe bwali bukomye musically talina nnyo kyamaanyi kyatuwa olaba kyeyafuuka akyalina kyayinza okugattakawo ekisinga ekyo ku kyama president aŋŋamba nti ye president kyamulonde gwe twalonda naye walonda nalonda kati akyasobola obbeera ekirala eki Kyagulanyi president 14 ndi mu nsi ki Uganda oba Uganda eno Uganda si ya Mzee Museveni mpozi naye gyali kati naye afuga naye alina nedda era bannange kati labayo oyo gogambye yafuga tumumanyi yafuga gweŋambye yafuga kati nze gweŋambye yakulembera byanjawulo ofuga n'okulembera oli yalina obuyinza alina obuyinza obufuga bwagamba kino tekikolebwa wano temugenda yitawo abasomesa bagenda kukola kino abayimbi teri kuyimba yes kwe kufuga teri kulya bisiyaga era tewali kiyinza kukolebwa eza yabisibyewo tetubyogerako ebisaga byogerako just ekyo kyayinza okyogerako kitono waliwo omusajja omu yagambye ku programu emu nti omufuzi waffe Museveni bw'aba ekintu takyagadde tekyetagisa na kumala kukola teeka kiri okukirwanyisa bwe kiri okitegedde singa abanga ekintu takyagadde talinda na tteeka nti waliwo abantu be bakwata ne babasiba olw'okukola oba laalizi biki nga mu tteeka tekiriimu naye lwansonga takyagala tosobola kukola laali eyo so kati ebyo byonna bakyatuwanvuyayi ajja ku TV lumu n'akigoba terinagenda mu parliament kugambye state of the nation tobulaba ebyo sibitegeera bulungi saagala byogera tuddeyo ku X watukubye X kyokka nawulidde waggasseeko watandise ebyomuyayi waffe ono w'ekimenge X akoze watukubye X yo nagiwulidde anti ba X bangi buli omu alina X kizibu beera mu bulamu buno bw'ekivubuka ng'okuze nga tolina X ba X babeerayo kyokka ate abantu abasinga baba ne ba X baba tebabaagaliza bulungi abasinga si bonna naye abasinga era busanga bakwatagana baba tebeekyawa bulungi babakyalimu effumu oba nga balina ekibagatta ng'omwana naddala naye abasinga batayagala X kuba bulungi ayagala amulabe nga ye yasucceedinga so idea kwe nagijja nti abaaye banywanyi notwebaza nokusabira mwebale kunsabira nokunteramu essaala ate bane bakyalibwa nga bakusabira tomanye essanyu lyempulira namulengedde salama nga kkirira akoze wayimba ku experience gye wayitamu obafa abantu anti ffe tuyimba ku byetulabeera ebibatuukako bebituuka ku ffe bemuyimbira ebituuka ku mmwe betuyimbira nze siinayo X akoze bonna beeyagala batiba butiri bonna batiba butiri siriwaekiragako gwe bayimbira akayimbaozi nga nze X akoze gwe bayimbira akayimba eze ninga kamiriyoni sikoga sigejja sikola ki towanvuwa oli awo okuwanvuwa nabye kampanvuwamuko naye sigejja sikola ki tokogga nenze nina X omulala gwe nali ngamba anze be nayimbirawo bamumanyi nalaba sandwaliyani kamunyumidde nnyo neŋŋamba ye X wagwana kati omala naye alinayo X ne X alinayo X guno omwaka oguwedde ne guno oli serious nnyo mu music ekalamu toconcentratize kuwandikira abayimbi abalala bakufunamu nnyo n'onyiiga n'ogamba nanga nkaneefeeko kuba oli ekalamu yali ekubise nnyo anti kakati nzikiriza mu tayimu nze tayimu eyo nagikozesa okubeera nga sina bayimbi bangi okusinga njagamba fresh kid omuwa nnyo namuwa nnyo ate sina omwaka ogwo kuva mabega kuva dda kuva lwe yajja ze mbadde esinga omuwa kumpi 99%. So nga nkyenyumirizamu mweyo time nti kankikole nga tonooma sisobola kunooma kuba singa nanooma
singa ffenna tetwatuukawo. So era nga ndi proud, ndi musanyufu. Bwe ndikola ne lukuba lubanga olwange nange pulira eddala essanyu nga likola ki? Nga linzijudde. So natuuka ndaba nga alina waatuuse. Time etambudde. Temukyalina nnyo kye mu mmanja nti 14 wadde mukyammanja era nawe tugenda kutuukawo watulina ennaku nnene. Naye temukyamanja nnyo kugamba nti 14. So kati naye abawagizi bange bano abagamba 14 otukubira okuba bulungi 14 freestyle zo 14 kino nengamba akankole ku music owange ntandika n'akayimba awo gwana amanya ekasooka ojasa okuggulawo okuddamu ku kirekinga manyi industry buli time eyitawo ekyuka olina okumanya soda akyaliyo akyakikwasaganya oba ngenda tomera soda anzibe bubbi nga ebintu takyabikwasaganya. So after all nendeta ekisaakoze naye nankolera bulungi nnyo. Yakoze bulungi nnyo ali bannabyalo natuuse ye buyukwe waffe nga babuuka ekisaakoze n'abatamanyi kitegeeze nga bali ku ekisa eri ey'omu kibiina. Find X. Twanoonya zi exes bannange. Oba baafanga ki n'ensi abasomesa abo? Abasomesa kye balinga batusomesa bali batusomesa ku mukwano, bali batusomesa ku kwagala naddala abakazi abawala. Olaba equation eyo Katemba ali awo n'okutakula omutwe yeri ayita gye tulimu wano ng'odatinze omuwala ng'adatinga ne 14 adatinga pana ne dirudate ne dezibazina. Kati okufindinga X omutuufu olina kusiitaana equation eba y'amaanyi awo kuba aba abagattagatta. Nasoma n'ogwana okulokole bagwa equation nnene nnyo ne bateekako X ne bagamba fine ne kugamba Jesus is the solution okumaliriza ate nawo omusanga kati sebo nga ddooni ng'alinamu akasente nga gwe yatuuka ansa n'okusala n'osaza omusaza n'amuteekako wrong. This is not the right equation for that answer. Simmi akatanda nikogera simmi n'okuba X n'atutuulamu n'otugattako ekyalo. Kati ekyalo n'akakifulumya era tubikolera wano ne producer pana Rhythm Nation. Buli time gyefuna nzirayo tukola ennyimba nno nina nnyingi ziringa 18. Tukola ebyekimenge ekimenge kyo kita buli lunaku. Nze siriko eyo peesi. Kati ne ku kyalo nze okutaa kwange kwenzikiririzaamu ne excellent we namuta nga bulaba ku kyalo mu audio era weltoyito mpolampola naye namala kuta video manyi bimu aba nekyasinga mu art nze mwita video art awo ninamu ekinyonyo mu kya promotion video than audio jukira eno TikTok yakajja ebavuga speed etandisa oba nanuula ebikya nawulira omukulu ebe tuyimba siga ntwagala nnyo biyimba ennyimba ezimu twazitereka tugala zino zo ez'amakulu mukuma sina makulu gokka kuba nezino zirina amakulu naye emiramwa muhagitereka TikTok ya miramwa byonone Figa Sharifu yangamba bobo bulira njiri gena mu kanisa njubiza bya magezi bino byakisima ayogerede byangana nashika nyoko ye angambe no teri kubulira njiri agabafana gabagabafana wali elijasi kujja ko stress kati X akoze buli minus X kibera awo kibafane ne kiri musical. That's why you are trending ne kati jamu ngoleso omulamwa nga obabulirira obajjukiza ennaku vaje ovudde gwese bate enkumbi eyamba ebyo webi kya ku TikTok tebabyagala oguba mukwano guyimbe ko omulama gwegu nga bikinyumira ddala. Kati lo promotinga bubblegum music bubblegum music kati oyo gomita bubblegum music kati game kati style eriko mujikirize nti bubblegum nga bw'olabona ganze ennyimba bubblegum no style ya music kuba ate tugambe tutya kati mi industry yafe mba mugireka wamwe kati olwedde lunaabalipo bwembanga bubblegum music nabaye soda industry ogiraba bweba keeki nene buli omu asobola okujja n'alyako neesigalawo. Naffe guno omugigi tugenda kubeerawo tufe tuggweyo keeki eyo tetugenda gimalawo. So siraba lwaki abantu bakitwala nnyo nti olwokuba abantu balina bwe bali mu kusuna weewamu ne balowooza keeki yonna eyonoonese. Olina eddembe okukwata awala ogenda ewalala gwe n'oli awo
Muyeye guli eno, muyeye guli eno. Gwe tolyayo, si kyateeka. For example, mu comedy, waliwo comedy store. Waliyo bakapale, mariachi, n'abasigadde. Naye ate waliyo ne Fun Factory. Waliyo oli nga tayagala bya kumwemula, kumugyamu ssente, kola biki, agenda mu Fun Factory. Era talina nsonga lwaki aba ayomba nammwe, abawemula ku stage. Abaleka kuba kinene n'agenda n'anyumirwa kiri eri n'agamba waabo sikola ki sijja basobola kyekimu kizibu osanga abayomba we batyo bano be tuyita aba corporate ye nga kimanyi buli lunaku weebiti ngenda genda mu live music bandi bweti yeekuba banyimbira ennyimba zange togenda musanga mu bibaala muzi one drop mutekea one drop baswete bimukolera naye ate nabali baleke banyumirwe kyebakola ki kyebaagala si byampaka just bakubandika ti wegweta babogamu atrendinga nnyo atulimu ngantu mukatawo kitegeeza abantu abasinga majority ebagira music kwegana bwe baagala kuba bali stressed n'abakulu betwandirabiddeko mu music industry tugeza oba ule batukuba zinyegenyege TikTok bazina kuba nnyo si kuba abanene ogambe nyegenyege TikTok izo ennyimba manyi yaziyo ennyimba zizabebyekulu zarasta gwe golipidde nnyo kali akola atya semu so omusajja wamaanyi goyo rasta yakuba nyegenyege nako mutegeera alina oluyimba ekyalina baagala luddamu e Burundi look back on street anthem ettake baagala lujjamu lwa ggwanga sina kuba kakati izo sinza okutemusekuzo speedi ya TikTok obawa kubanga bwogambye babogamu kugayagayamu nga biwooma at first naye after some time ate entono ebibira nga tebikyawooma naye nze saagala yimba oyo kuba x akoze lusobola obeerawo paka omukulu n'atukubazi bandi material ne muluzira ngamba omukulu wagwana ate nga baluzira batoluyimba abantu bemulugunya n'okwemulugunya lwali teruli mu top 5 lwali teruli mu Grammy naye nga music bwati waleka tugende naffe twalawo okukkiriza mu TikTok paka era ebeera advice omanyi kiba kirungi ne weetoololwa abantu ababa bamanyi ekiriko zirange bangamba bugambe nga naye TikTok eno emiramwa bwegiti foti nosobola emiramwa omulamu alina okuzimbamu ekintu ekirungi nazimbagaye music oyo TikTok dakiika seconds 3 zezipromoting ekyo ekintu nini ngamba waayi kisoboka kitegeeza weziba seconds 3 ze basinga okwagala okukola mu challenge zifuule za chorus ate nga chorus yakabi ne 14 lwaki abaana abayise ku TikTok mulimu abaana balina talent naye baganya okukakasa nti asobola okuyimirira ng'omuyimbi brandi nnene eri awo bona abeera kankuba omwana yayimbako koye ebirooto matumbi muyimbi mulungi oba yesayiza music weyakwata babeera bayimbi bakusaagirira ba aninowuni omuwulira ayimba bulungi naye tasobola standing enoga nti brandi eyimiridde yiiyo nga bwoyinza okwogera erinnya Chameleon noyogera erinnya kale tugeze King Saha akuba bwomugerezaako banene balina ebintu bingi ebibafudde ekyo kyeweegomba kati nange nabo we baatandika we batyo nze ndowooza kiva ku management kikulu mwana gwogirira nze siira management that's why nze ebintu byange mbyekolera nga nze naye nga management kikulu oli kaana kambaata obuzibu bwa bumu okufuna management esobola okukola ekyo etali mu kukozesa wabula nga mukolaganyira wamu kati abaana abayogerako okufuna oluyimba ku TikTok oba hit kyangu naye ate ekiddako awe kyekisinga okubeera ekikulu kubaawo branding weeva kyemuzzaako omuyimbi w'omutwalo otya mu bantu abamwagala ne promotion yennyini kati abasinga omwana bayepambanidde bibye n'afuna oluyimba akasima akasima aba tamanyi kiddako of course that's why oba ogenda munoonye naye osanga waba n'abantu kino ekidda naye ate abamu kubompadde ng'example bo sijja bateekayo nyeyo kati nga nooni
at least si wabyawo wali virota bana kyabayise ku TikTok oyinza ogamba oyo unknown viral Yam Voice, Alien Skin, Tom D, abasinga abalala just nsiima busimi bye bakola nti birungi nesimanyi oba ensi ebasiima nga ffe kyayiwejayi sorry fiction magna waliwo acidic vocals final munange nekiri kyemuteekamu seekyo nakuba buli mugijja ogujja gumusangawo ate nabeerakyo ekintabula final omu ku bayimbi abali talented alina ekkalaamu naye alina oba yeno comfort gye wayogeddeko mu kusooka alina ndowooza waatula n'agamba nze wano wamala si yakyogera era si yakyessaamu olaba final kyali kizibu osanga omutumizi nga tamumanyi era katumwogereko ku katono nti kizibu okusanga omuntu mu music kubanga amanyi music nga tamanyani final lwansonga ennyimba azikoze tulya ne Alien wabanyumya story mulimu lufaino akabiriti akasooka ako final muwuliramu so kitegeeza just alina kuba proud olwekyo kuba tekituukikako 14 nkuze nkubuulira watya mu kyomusanvu n'ogamba gwe noli kale oli watya musanvu ndi mu kyakubiri oba togudde kati ekyo ekintu mwe mukiteekawo for example zinali nki experience nzeeko oli nagamba Fresh Kid nga w'amaanyi nnyo nawe olina kubeera atya nga ye mu kifo ky'okusiima nze kyenkola ki kino kyokola wano wansi kyendi mu kukola okusitula oli kuba mu nsi endala bakikola just n'abeera nga just producer amakinzeyo ekiseezo bamu appreciate nga n'atabeera nga muli afiiringa ne wana omusajja mumulaba nga afulumiza ennyimba ez'amaanyi naye ng'era okumu appreciatinga bamulaga naawe olina yimba ne lukuba okulaga naawe oli w'amaanyi so final kyakola kyekyo gombe kitegeeza okujja n'enkuolimba ne lukuba oba n'enkulaga ekyo okukola oba nga buli generation enneesiga okitegeera just kufuna ngeri yakikolamu ssente n'obeera bulungi mu life yo abaana abo tunaabeera nabo emyaka nga 5 abaluwa abo nga batomuddi bagundi baaliyeni baani anti waliwo n'abaali balowooza nti omwezi tegujja wera nga tebavudde omwezi ne guwera waliwo abagamba omwaka tegujja wera gugenda kuwera nga weebali waliwo ate leero n'ataluli ate buli wiiki nenyimba za nnaku lumu ne beeronderamu lwe baagala akuwa variety nerondamu lwe ate n'ekirala omuntu wamala okimeekinga kati nga wewe yakimeekinzeeko Alien buli muntu aba n'ebigendererwa bye mu kimeekinga vision ne mission olwo abagamba ali arrogant okikkiriza kisoboka okuba ate ogera muteekamu empisa n'ampaka kati ye ayinza oba yatuuka ku mission ye vision ne mission nga byonna yabituukiriza kati awasigadde kuono nabwono kati gobona afube ennyo omuteeke mu layini yo vision yiyo ye yali ayagala kukola ekyo yakimeekinga kati no bwaya ogenda mugamba ate ne wabaawo n'atuuka ku eyo stage ng'alaba talina kye yakoze nga buli omu amuwuliriza aluza advice yeno ng'alaba akyalina okukola ennyo era naye bw'atuukaawo we yalaba nti wayewo era naye awo atuukaawo abaanirule tagambwako so kati owe kati akola bibye era bw'omugambo kuba international gamba nze mbyagalako ebyo bagenda kuba international bamugamba atuwa magezi olaba ng'omuvaako ekiri kyenagaya nti industry cake nnene omanyi naye agenda lyagamba waikibenda gweyanga omumanyi gweyanga otini tuddeyo ku kyalo ekyalo wakitadde wakikoleddewa wano wenyini Rhythm Nation pana ku mapeesa n'okuleka omwenge ndekamu ebbanja ku kyalo n'okuva ku bwenzi kizire waffe mu kyalo awe twazze batuvuga speed otula ne panda muzemba kindi pana pana igwayo panado
wabakyala bamusiba kutibawala amaparado w'abaami tebamukola yaleetera Didi ebizibu. Kati kwegamba jasaidi eri nti waliwo abantu abamu nga bo banywa omwenge. Kati nange mu kukiyimba neesinywa omwenge. Era mbadde manyi wayiza okukongojja omuntu ejja Namaalwa. Naye idea eri nti waliwo abantu abanywa omwenge nga atuuka n'akalira naggwamu nga talina ssente naye neyeewola kukyalo at least n'agamba soda olayo emitwalo egi yajjukuwenja kyekyo nti okoleko omwenge ndekamu ebbanja namukwano gwe bamuyita Cukkamba mumanyi n'olukumi ayita n'engato n'agikuguza olukumi agenda akajjuzeewo kati byo bye nabadde nnyimbako ate nanengatako nti n'okuva ku mwezi kizire waffe ku kyalo ng'oli ye mwezi nga kituufu kuggwe nga newuna si kituufu ndi mwana mu kristaayo tuba n'omukyalo abayimbi nze nkubuulidde abayimbi tuveeyo naye nga akayimba ku mukyala wo 14 akayimba ku TikTok kwe kali 14 nayo neliswala tumira ku mukyala ate ndi omukyala okyali bubukatto siina mukyala bakyala naye nkyamunoonya tulwanyise ebisiyaga ku TikTok akayimba gye kali 14 kebongo mugende mukakole challenge kakyali kapya video nje baleetera essaawa yonna YouTube bijani YouTube yonna kali ku buli platform buli platform streaming bwako osobola ogenda ku Facebook yange oba Instagram waliyo link eyo bw'oginyigamu ekuleetera buli app gyo streamingirako music kati gwe n'osalawo buke kalwabire ku Boomplay kangende ku Apple Music kangende ku gundi zona gyeziri so limba muluwagire tuze ku X akoze tudde ku kyalo ate kati ebijja saagala bibagamba serious music wenyi era wali awo wennyini okolera ddala tukulinde teri kuzikiza eri kuzama bwekiri nkugamba ennyimba ziringa 18 teri kuzikiza nazebba wa mudongo ku pesi yange mpola mpola abagizi bange mbawe ekyo kye bansuubiramu so sibi erinnyo binali mu 14 ina wandika buwandiisi 14 muwandiisi kalamu nekubuutikira nga muntekako pisto kumbuza nnyimba z'abalala kati munjintegeko nga mumbuuza ku zange ezibawe mpola mpola gwe bazikuba naye katandika bafiidinga ku kyange subira bijja banyumira mpozi ng'olina kyoyogeddeko ku project n'ekintu twagala kyesonyiwa tukiveeko tugende ku kirala okuggyako just obeebaza okwepagira big up to my producer Panado ku mapesa then videographer wange Rico J yankolera zi video ne bakyali bange bonna abambeereddewo post ogereko ku pana nga leero nagenda abayimbi abasinga naddala nga baakasamba bawa nnyo ekibuga Makindye okuba nga kyekivaamu source za music entuufu why mu baproducers bonna wasalawo n'ogamba pana yowalayisi ng'osobola okuwa direction omuga kino nkolera kino eno lwaki music feeling kati feeling ekwatagana nnyo ne connection si nti producer ow'amaanyi bakitegeere era abayimbi bakola nnyo ensobi eyo olw'okuba sikyogera mu bubi nti olw'okuba Dimario yalinako ennyimba ezikuba naddukayo nayo n'ogenda yapukami nkangendeyo olowooza ennyimba za Dimario ezo tuwira ezikuba era zeze z'abayimbi abali serious tetunawulira lwapukami avuddeyo kitegeeza si yensonga naye kirala nkirabyeko nti Fresh Kid azze nga tuyise wa producer Lego nga teri amumanyi nolwo okuba connection gye tulina mukola ekintu nga kiri mu laavu so bane ba producer abala nkozeeko baile ne producer akolera Alvairota neera yajjayo nojja kuzuula nti waliwo connection waaba wakati w'abantu ababiri so ne ba producer abala boogamba nkozeeko nabo mbaddeko wa Eno Beats nzikoze zisibiriimu n'endala ezisigadde musikani ankoleddeko yadda munda wakati sona ayimba naye nekyo mutakola Uganda bannange alina akakola boka yakoze ne Luzinda kalungi sikami nseka yeduula so nepala kyekimwe nti we connect netukola music ava ku mwoyo netukiwa time netukinyumirwa netukiteera ate nga kyakolera nakyo gyekiri yes so yensinga okwagala yes yensonga so si nti asimanyanga Makindye ewalina endongo tugikubye tubeera Kawanda obimanyi
Yeah man. Bombo Road. Bombo Road. Bw'okigoya bw'otyo olina ky'oyogera ekirala. Nkutulamu ti Bombo Road. Naye bwe ngamba ki? basewo nebanyawo bamuyita 14K Bwongo munoonyeko ku media platforms ze zonna tuwagira endongo y'abaana baffe wano abadduga bamanyi omwana soda Expo mukama abatukuumire. Export TV to the world.